Shamim Malende Tumulese mama tumulese Shamim Malende mama Kampala Shamim Malende tumulese alogalo tumulese Shamim Malende mama tumulese alogalo tumulese mama tumulese Bajjambula babulungi people power, our power, NUP, everywhere. Tugenda kukakkana ku mpaka talina bigambo bingi kuba mulwadde ate yayogedde dda alina okufuna medication kakati kyetugenda okukola mu kaseera kano ngenda kusooka mpe omwami w'amaka gano amwanirize mu butongole Paris King woofiisi eno amwanirize olumala amutwitire omubaka bayogereko yebaze ku bantu Paris mugamba mutya tuli basanyufu nnyo kubanga omubaka engeri yagendamu abasinga mwakirana engeri gye yagenda naye waba nsaba zino nga kristo asobola okwogera asobola okumwenya tuli basanyufu kubanga Katonda takkiriza sitaani kutuswaza yawadde nga sitaani waali ye Katonda abadde solidi nnyo naffe era baganda bange mbasuubiza nti omubaka agenda kuwonera gyali ekisinga bbeeka ensuso ekisinga bbeeka enjawulo nti bwe yakoma bwe atalina musango ajja kuba mu kukomera Uganda banaye nga balituwulikirako bwe balituwulikirako banaye kansala James bwe balituwulikirako nnyo muganda wange Mr. Kaweeru basanyufu nnyo mpaka musanyufu nnyo tusobola kubeebaza wabula obasuubiza nti omubaka agenda kubalyamu agenda kuyimirira namufa ku ssaawa esembayo lumu lugambo lyenzaabyogedde saba babuuzeeko si mulamu nnyo naye saba babuuzeeko naye ayingire omuntu waffe People power. NUP. Everywhere. NUP. People power. Our power. Our power. People power. NUP. Everywhere. NUP. Banange mikwano gyange mu struggle. Ndi musanyufu nnyo akeesuso. Olw'obuvumu buno n'omukwano gwe mundaze ate nga manyi nti n'omukwano gwe mundaze ye reflection y'ekyo ekyabo bonna abasigadde abali mu tulaba nti bonna bafiiringa represented. Bannange mwebale nnyo okwewaayo ne munnolako ku kisaawe ne mumperekera ne mundaga omukwano bwe gutyo ate nabonna gye tuyitidde ne gye tuweerereza abantu baffe twagala kwebaza mwebale nnyo byonna bye mutukoledde. Okusookera ddala kanneebaza Mukama Katonda okutusobozesa okutuza nga tuli balamu ate era nyongera okusuubiza nti mu butuufu kwe twakola tukola ki bwe tutandikira kikulu nti ebintu bingi nnyo ebisse bikolebwa okugezaako okwagala okutujja ku mulamwa batukoze ebintu bingi era nga baagala okubeera nga bafemesa obulamu bw'ensi eno naye alhamdulillah Mukama talenda ekyalinayo akaseera n'olwekyo abamu kuffe tulangibwa kuba nti twasigala ku mazima oba tusigadde tulwanirira omulamwa ogw'omuntu anyigirizibwa era kyo kyembasuubiza ddyo kyennyini kyengenda okusigalako ate mu kiseera kyekimu ng'era kyemwatuma bannayuganda era kyemutubanja nti twagala Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti ng'ali mu State House akakozesa omukisa guno mwebaze pulezidenti wange Robert Kyagulanyi Ssentamu ne NUP yonna obukulembeze
banange bafuti soldiers mwenna mu kapasite yammwe bannamawulire buli omu mu kapasite ye banange buli omu kyokoze okulaba nti osabira Shamim Malende okulaba gasuka gegenda mu maaso abafiiriddwa ebintu byammwe abafiirwa emirimu gyammwe olw'okuba nti mwagala Uganda empya bannange sacrifice gyemutuwa y'amaanyi kyobala nti naffe oba nange nga Shamim Malende wenva nengamba nti agana amateeka ge nasoma kampolereza abantu baffe bwereere n'olwekyo nange mba ndaba nga kinkakatako sacrifice gye nnina okubeera nga nkola mu struggle n'olwekyo mwebale nnyo mwebalire ddala ate era kwebaza bannayuganda mwenna abali eyo bangi bannabo okuva twalwala even before mubadde mutulaga omukwano mwebale essaala zonna ze mbadde mutusindikira abantu mubadde mujja ne mutulambula mu ddwaliro erubanga mwajja mwagakaani mwajja mu situations zonna waliwo kino abatasobodde kujja akuba essimu n'aweereza essaala tubadde tubayina ng'olumu kuba essimu buli lunaku bajja kusaba busabi ere nga mukama atutaasa okudda egulu bannange mwebale nnyo mwebalire ddala ekikulu nze kyemummanja era kyemutubanja ye revolution ey'okuba nti tusigala ku mulamwa ogw'okuba nga tulwanirira ebyo ffenna etwagala okulaba nga bannange siri mulamu bulungi olwawo nga nkomyewo nkyali ku medication naye ndi mugumu nti at least kati nsobola okwogera nsobola okusitukamu kye nali sisobola kuba we nalwalira nali sisobola kuba kintu nakimu kyenkola nga n'okwogera sisobola kwogera mwebale nnyo mwebalire ddala abakulembeze mwenda ku mitendera egy'enjawulo banaye Oscar mwenna mbalaba Mr. Kawempe mwenna Katongole Julius Mubiru James banange buli omu kapasite ye Bobi simayina bwe nnyinza mbamenya ne mbamalayo mwenna bu siina kyenyiza gamba Shamim mbalaba mwenna naye ngamba alhamdulillah mukiikiridde abo abataliiwo tusiimira ddala sita wa Uganda empya mwebala omulimu ogukola kakati yes ye map media abantu badde twanga struggle mugitwalira ddala mu maaso bannaye kansebyo nga nyongera kubeebaza nti bannange bwabeera nga waliwo omu ku ffe afunye embeera y'okutaataanganyizibwa okulaba nti baagala omulemesa obulamu bw'ensi eno olw'okubanga alina kyayongera mu struggle nyongera nnyo okwebaza ate mwe abasigalira nammwe ku nsonga nemugamba nti yadde bali bakyabatulugunye naye naffe tulemedde ku struggle tusigadde tujiwanika ekyagenda ki mu maaso bannaye mwebale nnyo mwebali eddala nange nkomyewo bwe nakomanga wenyina okukola ki okutangira bannaye mwebale nnyo mwebalire eddala tweyanzege okero mbaka mukwateko kwebaza bakansala betubadde nabo abakulembeze kansala bagonza Thomas owe Wandegya Ssebo kansala waswa Ibula Semanda kansala kakati tugenda kubeera we tuti ba foot soldiers bonna bagenda kufuna ekifaananyi n'omubaka mujja wano tumufune ekifaananyi n'omubaka abeeremba ba foot soldiers Shamimu bonna batiimu Shamimu Malende bonna mujje mufune ekifaananyi ne mama Kampala Shamim Malende mufune ekifaananyi ekifaananyi tujja kusooka tufune ekyabalina t-shirt ziriko Shamim Malende mwetereze bulungi yafaayo Uganda empya okifunye bulungi kyabadde kinyumira wa mukulu siita alina direction gyabawa wano ku kisenge nga ofiisi nga mutolodde ku ofiisi omubaka agenda kufuna ekifaananyi ne ba foot soldiers abaana ba team Shamim Malende ekifaananyi omubaka Shamim Malende awo ekifaananyi kyekyo omubaka Shamim Malende awo dayati obalabye majje gakutaka kansala bagonza Kawempe
abakulembeze abaliwo kansala James Mubiru n'abannaseretanyi onorebo abakulembeze bokka twawulire obudde abakulembeze ofuna ekifaananyi ekyo onorebo kintu abakulembeze James Mubiru abakulembeze b'ekipolisi bane tuve mufune ekifaananyi ekyo sokoveeyo akiikiriza omubaka Muhammad Segirinya muwage people power our power NUP everywhere NUP ekifaananyi ekisembayo era ekidirira ekisembayo babiri Queen ne Queen ekisingaddeyo kya mubaka owa flag agiteekeyo ekifaananyi ekirala King ng'amaze Genokero ne katomu ekifaananyi abaddewo nnyo Genokero jangu ofuna ekifaananyi saba ne Mapu Media Honorable Shamim ajafunayo ekiteeka nga Okero ovuddewo ne Mapu Media akoze omulimu gw'amaanyi Okero jangu ofuna ekifaananyi bamusaaga sokoveeyo omu yekka Mapu Media ogenda ofuna ekifaananyi kiwedde oyo omulabe naye muwala waffe oyo yafunye 8 ekyokero ekyo Mapu Media ofuna ekifaananyi waliwo Mapu Media afuna ekifaananyi olabye bannabusiro bamulabiranga ddala kati Mr. Kawempe ajja ne Tamalaibula tumaliriza Tamalaibula Tamalaibula